Abantu bano abakekajjanira mu ddwaliro ly'e Buwenge General Hospital bagobereza okuva mu kkanisa y'Abadvent esangibwa ku kyalo Buseeyi mu Town Council y'e Buwenge mu disitulikiti y'e Jinja. Tukitegedde nti bano ku Lwomukaaga Ssabbiiti ewedde beetaba mu kusaba kw'olunaku olwo era nga bulijjo baafuna ekyokulya nga bamaze okusaba, abamu ne banywa ne ku mazzi agali mu kidomola. Mbonga wayise essaawa nga 8 batandise okulumwa olubuto kono okutanaka yogayoga mu ddwaliro ekkulu ery'e Jinja gye bajjanjabirwa. Twasuubiranga emmere gye twalya ku kyasi naye yali nnungi neetaali ennungi nga yatwamala okulya twayirayo waka ne tutuuka eka obwire twabisiba bubi twajja okugira kuba naife bona bona twalina bo ku kyaki bona nga balwaire kibuli kuba nti abamu ku bali wano bajjukira nti banywa ku mazzi ko n'okulya emmere ekibaleetedde okuteebereza nti muno mwali mukalusambulira abatuusiza ku bitanda. Baatutera mu maadi baatera mu mmere aye nga kyokubanga eriyo abalya ku mmere aye nga kale tebalwala etegeeza baatutera mu maadi kuba amaadi nze geenwako n'amafumbe kale bananga abandi ge baanwako kiboneka omuntu yadde yatutera mu maadi. Abamu ku basabira mu kkanisa eno batubuulidde nti baludde nga balina enkaayana ku ttaka awatudde kkanisa eno kale nga basuubira nti wano we waava emitawaana. So tulijja okukizuulanga wano waliwo kuku enkubagana ey'ekifo kino ni mwene kifo kino ni ba neighbors. Mbuguno omulundi gwa kusatu nga basabira mu kkanisa eno babateekera obutwa mu mmere kyokka ng'enfunda zonna Mukama azza bibye. Tufunye guno guli bamulondi gwa kusatu tufuna obuzibu buno ogundi ogwasooka ekyo kibiseeko ku emyaka ayi guno ogubaire mu mwaka ogwo ogwoire family ya Mwami Matege wali ku Busiya bagiteramu obutwa abantu 7 bona baleetebwa wano. Obutwa obwo nga kiboneka nti babuteire mu maadi kusinza kubeere bwali buwayo oba bwali babategekereza babuta mu mmere. Agule Bameka akulira eddwaliro ly'e Buwenge atubuulidde nti baakebedde ne bakakasa ng'ekimazeeko abantu bano emirembe butwa obwabateereddwa mu bibaalidde. Okuba nga baaliira emmere erimu obukyafu kyetweta food poisoning era abalwaire bano tulikuba idandaba tulibata ku iddagala eriyita obuwuka. Kyokka awadde essuubi nti embeera yaabwe egenda etereera. Ababiri baire obubi okusinga ku bannaibwe ayiwe ndogerera buti boona bali kutereera ni bana babiri ababaire obubi bali bulungi. Ono atubulidde nti omuze gw'abantu okutega bannaabwe obutwa si mujja mu kitundu kino nga waliwo n'abasukka mu 50 abaali obutwa nga bali ku lumbe.